Obukama bwa Bunyoro buli mu ketala kw'okujjaguza bwe giweze emyaka 3 bukyanga Omukama Dr. Gafabusa Iguru olubereberye atuuzibwa. Okusinziira ku Andrew Byakutaga omuhikira wa Bunyoro balina ensonga nkumu ez'okujjaguza olunaku luno ng'Obukama. Agamba nti mu kiseera kino eky'emyaka 3 basobodde okugunjawo enkolagana y'omuggundu wakati w'Obukama ne gavumenti eya wakati naddala mu by'ensimbi gamba ng'okuvumbula amafuta mu kitundu kyabwe. The people of Banyoro, we are very privileged that oil was discovered in this region, and also there have been successful exploration activities and also development activities have started without any challenge because of that relationship. Enkolagana eno esobozesa gavumenti okuzimba n'okulagulanya enguudo mu kitundu kyabwe nga kw'otadde n'ekisaawe ky'ennyonyi. A number of roads in this region, up to 600 kilometers, roads have been developed. Mu myaka gino mbwera mwe bafunidde Banyoro University ekyembi okutuukiriza kirooto ky'Omukama kyabadde aludde ng'alwanirira. The king had this dream way back of ensuring that Banyoro has a university, and actually as a sign of that he offered some of the buildings and facilities to house a university. So we are grateful to the government that this effort has not gone just to waste, but government realized and also joined hands. Mbwera basobodde okuzzaawo ebyobuwangwa n'ennono nabyo ebyali byazikirira. Our culture has been rejuvenated. Now people are proud to call themselves Banyoro. They are proud to speak Banyoro, to refer to themselves with emyaka. Our clans are being rejuvenated. Many clans are now very organized. Newankubadde byonna biri bityo, bano bagamba nti waliko okusomooza kwe basanze naddala mu kuzza ebyobuwangwa engulu oluvannyuma lw'obukulembeze bw'ennono okumalibwayo mu 1967. It's like you're starting afresh. You have to teach people the culture. You have to inform them of the cultural norms on how different activities are done and what is the cultural norm and what is not. Wakati mu kusoomoozebwa Abanyoro bagamba nti Omukama waabwe abakulembedde bulungi ko n'okubagatta nga kati obumulumulu bwe balina bugenze buggweerawo ddala. Actually, if you look at Banyoro is made up of so many ethnic groups. Like I would say, we have the Banyoro Bagongo, we have the Banyoro Bakobya, we have the Banyoro Bagangaizi, and they are all solidly behind the Omukama. Wabula bano bategeeza ng'Omukama watajja kubaawo olw'obukosefu bw'alina nga bajaguza emyaka 3. In order for us to call it Empango, or in order for the occasion to be called Empango, the royal drums must be sounded by the king himself. But as he is now, he's unable to do that because he's unwell. And so we've simply turned the occasion into an anniversary celebration. Guno gwe mulundi gw'okutaano ng'Omukama Dr. Gafabusa Iguru olubereberye teyeetaba ku mukolo guno era nga yakoma okugubaako mu 2019 mu lubiri lw'e Karuziika mu Hoima.